Rebecca Kadaga. Amanya gange nzina Kenya Agnes nga nsinzidde mu ggwanga erya Oman. Nsobodde okwekulaakulanya ng'omukyala. Nsobodde okuba nga ndabirira abaana bange nga nsomesa abaana bange. Nsobodde okuba ebyannema e Uganda nsobodde okuba nga mbyetuusaako mu ggwanga eri Oman. Okuva lwe najja okola mu Oman, obulamu bwange bukyuse, obulamu bw'abaana bange bukyuse. Nali nga e Uganda nga nsasulira abaana bange school fees $8,800 naye nga zimbula. Kwokusalawo nejja mu ggwanga eri Oman nsobola okuba nga nnoonya ssente naye sejjusa. Mpeerera abaana bange basatu, nze maama nze taata. Omwana wange asooka musasulira $6,000, owokubiri musasulira $5,000, owokusatu musasulira $4,000. Nsobodde okuba nga nzimbawo ennyumba yange ey'ekikazi naze omukyala. Nsobodde okuba nga ngulawo ne poloti era nayo ndi mu kugizimbamu ennyumba, ndi mu kutandika kugizimbamu ennyumba ez'emisigo ate ekinasobola okuba nga ate zindeetera kasente nga wadde nga nkyali eno ate nga n'ennyumba zenzimbye zindeetera kasente. Ebyannema okukola e Uganda mbikoze mu maanyi. Kyennaalisabye Paalamenti ya Uganda etuteerewo balooya abanaasobola okugonjoola ebizibu byaffe. Etuteerewo akakiiko akanaasobola okulondoola amakampuni agatwala abaana mu nsi z'Abawarabu. So si kukijjawo, so si kuggala makampuni gatwala abaana. Era nze kyennaalisabye ekintu kimu, abaana abali eyo mujje mugezesa emikisa gyammwe. Nze Nabukenya Agnes nsobodde okwekulaakulanya, neekulaakulanyisa ate nga nteekulaakulanya, kubanga nze sigenda kulekera awo kukola mu mawanga g'Abawarabu nga sinnatuukiriza birooto byange bye njagala. Wadde ensimbi ennyumba eyange era ngenda kuzimba ez'abapangisa, naye sikyasobola kubeera Uganda kutuula era nkyakolera ddala mu mawanga ag'Abawarabu kubanga mbafunyeemu. Nze kyennaalisabye ekintu kimu, solution si yakuggala makampuni, si yakuggala baana kujja kukola, wabula batuteerewo akakiiko akanaalondoola amakampuni agatwala abaana mu nsi z'Abawarabu okukola. Batuteerewo balooya abanaasobola okugonjoola ebizibu byaffe, so si kuggala. Sisikera ku makya kuggala. Paalamenti ya Uganda mutunulemu mu nsonga eno. Nalinga e Uganda nga n'ekyokulya kimbula naye kati tekikyabula n'abaana bange. Abaana bange babagobanga nga ndi e Uganda ku $8,000 naye kati nsasula n'ezataamu ejja nazimaze dda ozisasula. Lwaki sitendera? Lwaki seebaza Mukama eyandeeta mu ggwanga eri Oman okuba nga akyusa obulamu bwange? Obulamu bwange bwakyuka, obulamu bwange bwakyuka. Ne kontrakiti gye ndiko eneetera okuggwako naye saagala kuddayo kubanga byenfunye ate nkyeyagala nkolere ddala, nfunire ddala, ndabirire abazadde bange, ndabirire nzimba amayumba, abaana bange beeyongere basomereko masomero ag'ebbeeyi kakadde kamu kitundu kubanga gye bugenda buli gye beeyongera ebibiina ne ssente. Kati sikyalina budde butuula Uganda. Kyennaalisabye kimu Paalamenti ya Uganda mututeerewo akakiiko akanaasobola okulondoola amakampuni agatwala abaana mu nsi z'Abawarabu, so si kugaana abaana kugenda kukola mawanga g'Abawarabu. Era nze nkuba omulanga abaana abawala abali eyo bonna mujje mukole mugezesa emikisa gyammwe. Nange najja nengezesa ogwange, nsobodde okufunamu. Nze kitange tadaaga, abaana bange tebakyadaaga. Nalinga e Uganda omwana nawakusaba nakugamba maama ssente z'okutwala kusoma nga tuziina. Ffe abakyala kati twafuuka, ffe bamaama, ffe bataata, ffe buli kimu. Paalamenti ya Uganda
mututelewo buteezi kakiiko, mututelewo balooya abanasobola okutulondoola kyekyokka, so si kuggalawo makampuni, so si kugaana baana kujja kukola mawanga ag'abawalabu. Omukyala Rebecca Kadaga, nkusabye mu bwetowaze, sikyasobola kubeera Uganda, sikyasobola, kubanga kati ndaba ssente zeefuna. Nsobodde okukola byenkoze, nsobodde okukola byenkola byonna, byeyoleka birabwako. Omaani ekyusiza obulamu bwange, eggwanga ly'omaani ngeebaza, likyusiza obulamu bwange, likyusiza era bannange nze ekineeno nziramu okwebaza abawalabu abaagala abakozi era abatukozesa nti mwebale nnyo, mwebale ddala, mukyusiza obulamu bwaffe, mukyusiza obulamu bwa Agnes. Siwagira, nze sikiwagirirako ddala kugaana baana kujja kukola, sikiwagira kuggala amakampuni kuleeta baana kukola mu nsi z'abawalabu. Solution eryemu, mututelewo balooya, mututelewo akakiiko akanaalondoola abaana, nti omwana akakiiko akanaalondoola amakampuni agatwala abaana mu nsi z'abawalabu, kyekyokka, so si kuggala. Nsigadde nze Nabukenya Agnes nga ndi mu ggwanga ery'Omaani.